Omuyimbi Nina Rose ye asazeewo abenga yeesooga ebyobufuzi Musaayi Muto Champion Gudo essaawa eno gaakaaba gaakomba ebya Suna Ben nabyo byeyongedde okulanda ate Phoebe K munange yessaawa eno wetwogerera bingi nnyo gonna nja kubanga nkuwa mu maaso awo kola kintu kimu gwe wekumire ku mukutu that is NCK TV era bw'obanga tuna subscribinga kekadde obeere ngo subscribinga era womala kusubscribingira ng'onyiga akadde nabagamba nti akadde kano katuyambako okubanga tutegeera nti tutaddeyo amawulire bonambiro ne tudduka okubanga tugalaba nga gakyayokya. Omukyala omuyimbi amanyiddwa nga Nina Rose naye nga amanya g'amatuufu ye Akankunda Nina yessaawa eno agamba nti ke kaseera mbu yeerabamu ekirooto ekyokubeera munabyabufuzi era ng'essaawa eno wetwogerera ali mu preparinga come 2026 ayagala naye abenga alabikirako ku ballot paper era kino kyenjogerako kikonfamingiddwa President w'aba Uganda Musicians Federation omukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuuza aka Ed Kenzo akikonfaminze nti mwana muwala ono Nina essaawa yonna come 2026 ajja kubanga yesimbawo bibino naye yaŋŋamba he will be there for some time because alina byali mu kumaliriza ng'omuntu. You understand? Ani omulala Nina Rose ayagala kwesimbawo bwe ndaba agamba, so she wants to stand for, so she has her political reasons, I think. Ekyo abayimbi bangi abeetanidde ebyobufuzi ate nga Nina Rose ono tumanyi nti munakibiina kya NUP nnyo so okuvaayo n'agamba nti ayagala kwesimbawo ekirungi leka yesimbe anyumirwe obaolyawo anaaba ayiseemu well and good. Tumwagaliza birungi byereere. Tuvuddeko eyo tugendeko ku Fangon Forest amawulire agaliyo si malungi galaga nti Musaayi Muto Champion Gudo ne mukulu we Swahaba Champ nga bw'obalabaawo abayimiridde wakati shirt aka green oba light blue mbu alien skin yabagoba ku Fangon Forest. Ebigambo bino bibadde biyitingana bulijjo babadde babyogera nga ffe munnange tulowooza oba bya bulimba. Bigambo bingi nnyo bibadde byogerwa naye munnange abamu ne tutuuka okugamba nti oba oliyaawo nga waliwo okusika omugwa wakati wa Fangon Forest ne ba foot soldiers abavangayo okwogera nga tusuubira nti oba oliyaawo just byakwogera naye olunaku olwaleero ngenza okulaba omu ku basapota ba Alien Skin ng'avaayo ng'akola akatambi ng'agamba nti mu butuufu yeetondera taata wa Champion Gudo nti kubanga taata wa Champion Gudo we yavaayo okubanga ayombera Champion Gudo nti bamumye oba bamuganye okubanga ajoininga Kampala Parents nti bye bamu ku bantu abavaayo okubanga bamwogerera ebigambo tebatamanya nti bijja kufundikirawo ekyo. Amawulire gano twagawulirako nti abaana bano baavaayo era nti essaawa yakakati bali byabwe so amazima mbu okusinza akatambi kano kagamba nti babagoba mbeera okuva mbu simanyi eŋŋambo eziyitingana zigamba nti bwe baava e Sudaani mujjukira bagenda bulungi nti buyo nga famire basuubira nti oba engeri bagenze n'omwana wali akasente akajja kuvaayoko akanaabayamba bwe bagezaako okubuuza akasente omukulu n'abategeeza nti babuukinza oba babuukinga nze omukulu tebabuukinga mwana muto nti omwana ye yagendayo jasi kumperekerako so mbu teri yadde n'ekikumi mbu ekyokulala kyava ku nnyumba gye bapromisinga okuzimbira Mama Champion Gudo mbu bagezaako okubanja ennyumba mbu awo we wava kazaalwa bulwa. Bannange simanyi nnyo bituufu naye nga byebyogera z'eŋŋambo eziyitingana era mbu okuva olwo akasajja kattu ne bakakwata ku nkoona ne mukulu we Swahaba Champ era kyeva obalaba tubalaba waliwo gye nawuliddeko nti gye bali mu kubanga bakola komede badda mu bulamu bwabwe buli obukadde era nga munnange bibino simanyi oba bituufu oba nedda. Oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti Champion Gudo no Swahaba Champ baagobwa dda ku Fangon Forest tutuuse okwetonda eri taata wa Champion Gudo
otusonyiwe nnyo especially nze eyateekamu kasunda bass nenkuvuma nenkujolonga nempostinga video zo nga bwoli omusiru nembeera nga mpagira omusajja yali emiskini yatuswazizza omusajja taata wa champion gudu yalemerako n'agamba omwana wange mumuleete tumutwale agende ku basale fere twakitegeera nti munnange ku nsi kuno teri muntu ayagaliza muntu kusinga muzadde we fe twasigala tukola empaka tuleekanye munnange tetumulekayo eri gye baliira ebikoola amawulire twagawulidde nti omukulu champion gudo ne mukulu we bamutadde omanyi omuntu okutta n'akuleka mu bbanga saategedde byatuuseewo naye yabatadde n'abaleka n'abagoba tukusaba tata wa champion gudo osonyiwe omukulu wa champion gudo kubanga yateeka ensonga zino yaziteekamu amaanyi teyatunuulira future ya muto we champion gudo ye yatunuulira kimu kunyumirwa kwali eri mu banywi babikoola bagenda kubivulwa ekiro n'atabalirira essomero eryali liwadde champion gudo basala essomero ly'amaanyi ery'ebbeeyi omwana mwayinza n'okufunira connection n'agenda e Bulaaya n'afuna emikwano n'abaana b'abaminisita abaana b'abapulezidenti ab'ensi ez'enjawulo abajja okusomera awo n'okubanguka abeere nga muyivu twayogeranga kimu nti gyali tasoma alina akasomero ke yasomerangamu salaama wa kavundu akalinga buno so katwetonda eri omukulu taata wa champion gudo taata nga nze nkusaba onsonyiwe era osonyiwe n'omukulu wali emisikini okubanga yatadde omwana we n'amuleka mu bbanga omuganda kiyagira kyekyo omuganda agamba nti omuzadde abagumanyi mu lumaleeyo byebyo nno champion gudo bamugobera yazedda ku street video zatandise dde za ordinary zeyakolanga emabega ya video zaffe za ghetto zazzeemu dda ebyo ebyamusaayi muto champion gudo ebigenda mu maaso era nga tebiwoomya matama biba bituufu kubanga tuwulira biwulire oba bituufu oba nedda naye nga go amawulire agaliwo gali nti omwana oyo yagobebwa ku Fangoni Forest ne mukulu we Swahaba Cham kyevula bagamba nti betondera taata wa champion gudo kubanga abantu naddala abawagizi ba Lenskin tebamukola bulungi wamu ne MC Cats actually tebyali byangu naye byebyo webiba bituufu ebivuddemu bagamba mbwe mbuulirire tefa yonna nga tuvuddeko eyo tuddeko wabagole baffe Mr and Mrs Nzora omukyala Fibiki onono eyakafumbirwa era nga yabagamba nti banange abadde tamanyi nti banange alina byasubwa nti ebbanga eryo lyamaze nga si mufumbo Fibi agamba nti buli kimu kimutambulira bulungi era nti ssaawa yonna yesunze olunaku olwo lwali bateekawo bebi we era alabiddwako munange ng'olabira ddala nti agenderera ssaawa yonna yadde nga olubuto lukyali naye ng'amaanyi gamuwedde ngo okutambula kwokka bambi mukazi wattu nga bizibu nnyo ate nno waliwo wakugamba nti waliwo wazikuka kya bebi we nga tayagala kukola naye nagamba nti ngenda kukola kifuba ddembe naye tumulabyeko bambi mukazi wattu ng'atambula naye ng'amaanyi olabira ddala nga anaatuuka oba nedda akamba nze mukulageko kati ni Fibi olubuto olumutambuzanga ekibaata ekigenda okunywa amazzi olubuto jasi lwa myezi 5 naye yenna ajagira alinga ekibaata kigenda kunywa amazzi waliwo bigendamu ng'olowooza ki ero lyesanyu ly'omu buliri naye kati neebuuzaamu bafibi olubuto lumuleetedde bikimize eki anti omanyi omukazi wabeera olubuto lumuleetera okuyoya abamu balya ettaka lya ttooyi abamu balya biki buyembe buto oli naalya entula oli ne lumukyaya bbaawe oyo ye Miss Nzora waffe oba Fibike era nga ssaawa yonna atusuubira nti ajja kubanga ateekawo ezzadde omuwala afuuse ekyokulabirako waneeno mu ggwanga Uganda abamu bagamba nti nedda naye nga mu butuufu Fibi ayina kinene nnyo abantu ekyomulabirako omuntu eyava mu Bwakadaama n'ava mu Bwakadaama
kuva straight away kuva mu kiyimba ky'omuwarabu n'atuuka wano mu Uganda ne bamwogerera ebigambo nga waali mubi tawoomera mu kamera ate simanyi bannange bayogera ku Phoebe ebigambo naye Mukama nga alina kye yakutegekera mukazi wattu twali tuli awo Phoebe afunye akalimu abalala ke batasobodde okuba nga afuna Phoebe wuuyo ali ku TV essaawa yakakati Phoebe wuno mukyala kati mukyala mufumbo essaawa yonna expectinga ezadde Phoebe tumwagaliza birungi byerere era tusaba nti Mukama Katonda akuteeremu obwangu munange osobola okuba nga oliba obudde nga butuuse osuuke bulungi n'okwagaliza emirimu gyonna gy'okola gitambule bulungi. Nga tuvuddeko eyo katuddeko ow'omukulu Suna Ben ne kabitewe Mary Nambwayo ebyabwe beeyongera kulanda buli lukya era tuba tuli awo gana amazima ne gavaayo abasala omusango ne basala abasalira ono ne basalira ono naye bwayi ebyabano byo biwanvu okusinziira ku mawulire agaliwo bano tebafumbirwaganangako era okusinziira ku mawulire agaliwo mbu Mary Nambwayo babadde bamupangisiza bupangisiza oba nga Suna Ben ndowooza agendayo bugenzi we biwanvu nnyo naye Suna Ben avuddeyo nayo wanga ayogera amazima byonna ebigenda mu maaso byali bitya byatandika batya ye abange essaawa yakakati biri bitya bibino munnange akabikuwe birowooza bangambye za kugamba nti okwata omuntu n'ogenda omunyiga mu kyapa ky'omuntu nga nannyini kyo tamanyi kibi nnyo kibi okwata omuntu n'omunyiga mu kyapa nga nannyini kyapa tamanyi nga nannyini kyo tamanyi imagine bakikukusiza emyaka 2 nga balinze enju yange etambule nga bagiraba nga bakikukusa mbagamba muzeeyo ekyapa kyange ate lindako simanyi biki ate nga babalanju kati bageze etuuse ewantu ng'omuntu osobola okugisitamamu enkuba n'etakkuba n'alyoka akitanga kuliko amanyi 2 era nze nakizira nabagamba nze ekyange ekyapa kye nasasulira nakisasula omuntu ogu ekyo eky'abantu ababiri nakizira nakigaana kubanga nze nayiribira ettaka lyange okuviira ddala ku kasente akaasooka mpaka akasente akaasembayo emiliyoni 40 nenkwata miliyoni endala 3 nenzongera kamoga ne mugamba processing ekyapa nagamba ngenda kiprocessinga nenkimubanjiza emyaka 2 naye nga babaza nju yange ebeko wetuuka bafulumye ekyapa nga kuliko omuwala akola ebyokufera ayingire omanyi omuntu okuyingira enju etannagbooli obekulaba nga omuntu bagamba wali wazze wano omubuuza mbwani mbwaleese ebintu gwe nga ne mbongo obwo tokirowoozaako nti oba omwaka guno naagiyingira kakati nze mba ndi awo nga ngamba abaana bakumawo nti temukkiriza muntu kuyingiza mu bintu nze kigenda maaso kisitegeera kati nga bakwatakwata obufaananyi awo kubanga biru baagirimu ne kamoga nze sitya kwogera kigambo kamoga era nja kyogera ebbanga lyonna kuba nze neewuunya omwami yakava emekka mukulu oyo ya Haji Mulamba naye abantu kamoga bokaabiza amaziga kamoga abantu bokaabiza amaziga nkukakasa nkyogera kamoga abantu bokaabiza amaziga lujja kukya enkya gakukyukire muyinza okuba nga mulukaalukira ebibugu byammwe ebyo gwe ngolowooza nti oli ku safe side nnyo naye ne Allah oyo gw'ogamba mbu omusinzi addeeyo n'akusekerera abantu bokaabiza mu sikanda eno nsinkaniddemu abantu kamoga bakaabiza oyo omwana oyo byonna ebyo byolaba ye tabimanyi naye ono yamutuuza kubanga omuwala ayita kamoga kojja kati ayingiza muwala oyo mu kintu anyweze kati eyebeera famire osobola okusaddaako obulamu bwa muwalawo ewantu gye batakkaanyiza nti nno babeere bonna olwokuba gonoonyawo omunyiganyiga bwanywerewo ebintu bingi nnyo zebibadde bigenda mu maaso ga mbitunuulira n'amaaso gange nentunuulira omuwala ng'ayogeza akaabakaaba obuzigaziga obw'ekirogo notunula nogayiine bannange Mukama Katonda oyo omwana olugoola oyo naluwali asobola n'okufuka mu ccupa byonna byeyegonza
Yoyo Suna Beni ow'ebinyaanyanya ng'awanda muliro munange ebintu tebitambula bulungi era ng'oyinza ogamba nti byamusobako abali abaagalana ababiri kati gye bituuse munange bayinza okubanga beeyogerera ebisongovu omukyala ayogera bino omwami ayogera bino kweggamba essaawa eno we bituuse simanyi na kumanya naye nga ye kigambibwa Suna Beni alina omuntu omutuufu gwe yali ayagala okwanjula gwe yatwalira maama we n'amugamba maama ono ye mukyala gwe ngenda okuwasa era omukyala oyo Suna Beni n'amukwata mbu yesitera tenawuliddeko amaanya ge n'amukwata n'amutwala ku nnyumba n'amulamuza ennyumba yaabwe n'amugamba munnange eno ye nnyumba yaffe gye tugenda okubeeramu kakati nambwayo ajja agategeerako oba agawulirako nti oli wano ye omwami wo oba taata bebi wo yagenze n'atwalira mama we omukyala omulala era babadde ne ku nnyumba nga bakola ki balambula ko ye kwe kusitula ebintu n'abitwala wabweru w'ennyumba obwo ne babikuba ebifaananyi ne babipostinga nti Suna Beni asuulidde omukyala we ebintu wabweru ebyabano biwanvu ate twawulirako Naalongo naye gwalinamu abaana oba abakyala bangi abavaayo essaawa ya kakati bawoza Suna Beni munnange simanyi naye waliwo omwami agamba nti yali bba wa Nambwayo era nti Suna Beni amugja ku ki ku bbaawe mbu baakolanga wamu nga bamweta anko era nga Nambwayo yabeera n'ebisumuluzo bya Suna Beni nga Suna Beni waaba asombye kwegamba nga alina abakyala bakyazizza nga taliiwo era Nambwayo nga yaggulawo n'aggulira abakyala abo oba omukyala oyo mpaka Suna Beni bwanaakomawo n'afumba n'emmere n'atwala komba omwami we kyataategeera nti bano ababiri baali bemanyi ebyabano biwanvu era ddala biibino nno olunaku lumu nfunamu obutakkaanya n'ono oweeka omukyala obutakkaanya Suna ye yabutereezanga nengamba ng'omuyaaye kansooke nveeko wa omwana ono yeetereeze mu kuvaawo waka mu wiiki emu teyankubira ssimu naye nga yankubiranga buli ki buli lunaku buli ssaawa ŋŋenda okudda ewange omukazi afumba anko we wabula weewaka nabula mu windooza ne wiiki teyabwera naye nga tankubira nasanga afumba wa anko so natya nnyo nebinkanga nnyo naye engeri gye siri musajja mwogezi temwandabako nga lwaki totugamba siri weebyo era ekindeese leero ndabye erinnya lyange nga litambuliramu nnyo eribaddewo jjukira abawagizi baffe baagala mmanya wagwani ki ekiriwo ebyafaayo biraga opafambo so munaembeera bwetyo bwe yali byebyo ebyebaagalana omukulu Suna Beni wamu ne mukyala Mary Nambwayo nayo nno alabika si mwangu era bagamba nti ebintu bya mawulire bino si byangu okola akantu akati ne bajjayo wino yenna gwe babadde tebamanyi kakati essaawa ya kakati wetumanya omukulu Suna Beni ow'ebinyaanyanya alina abakyala bameka kubanga ogenda okulaba onaavaayo oba okyali awo oli avaayo waliwo n'omukyala omulala awo gwe nalabye yavuddeyo ng'agamba nti ne Nambwayo abadde akimanyi nti naye mukyala Suna Beni abange. This is my advice to Nambwayo. Nambwayo, you have been a good person, by the way. Nambwayo, you have been a good person. Always, you have ever been coming to my things whenever I call you, interviews, what. But you knew Suna Beni was also my husband. But even you could come and you get me with Suna Beni. But you have never confronted me. So, Nambwayo, you deserve ekitiibwa ky'omukyala, you deserve it. Because like me, ana little girl, mbu mujja wange ajje kumpi n'obba wange nange wendi zaabika. But you have been seeing me with Ben, with Salongo. That's all. Thanks. We shall fight for you. We shall fight for your right. Uyo munnange ffe we tulinnya okubanga tugakutuusaako era nkugamba kimu nti mukwano bwobanga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ate wamala okusubscribinga ng'onyiga akade akade ako kakuyambakoko okubanga munnange omanya nti tutaddeyo amawulire
tubaagala nnyo tubaagalira ddala omukutu guli gumu gwokka NCK TV nga wano wokka woofunira amawulire ag'enjawulo. Tusiima nnyo era tusiimira ddala okulaba nga muli naffe mukyatambula naffe temujjanga okwo. Mukama abawa buli kimu kye musinga okuba nga mwetaaga. Tujja kuba nga tukomawo temuvaawo nno naye nga tujja kuba nga tubeerekereza mu katini era tujja kuba nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.